Okay, extra Jim Ganda wange kwaniriza buterevu wano ko nagambye tuli mu Dubai tutambula kasavu kanyama tukebera kwa na Uganda bali eno mbaji kwasaganya ati bitambula bitya okutwalira wamu unako lwalero ndi wano kubajita ku Montreal Hotel we wali Mpombo African Restaurant chako kulya ke Uganda ngoyaga kulya ku mere nungi y'oluwombo ya Uganda yaga kulya ku muwogo yaga kulya ku binyebo yaga kulya ku kachapati akalungi nga biva Uganda nga bwiri mu Dubai muno ngoli anti oli waka wafe e Uganda unako lwalero ndi wano ku Mpombo African Restaurant njala walo hajati mchala bambya akolera kuno ate yo mchala wa CEO Mpombo African Restaurant wenzona kwa yatunyimye muda chikemu biri atubulire obulamu abutambuza ati wano mu Dubai na dala mirimu gitambula jati wano mu Mpombo African Restaurant mirimu abajikwasanya batya unako lwalero nyingi dekati wano bana Uganda we basinga okulya emmere ngali mu Dubai unako lwalero bana seka assalamu alaikum ani akulagide Mpombo African Restaurant why mbatu gane tuboje Dubai osokera wono osoka kujja wano unako lwalero ze naye kati seka gwe oli musajja wa manyi nnyo naye hajati oyo bamuntendera nnyo banga hajati ngamba hajati waseko yafumba ekimere yo munde njagala aliwa ali mufumbiro so muganda wangebera ku service truck atovako tugenda mpola tutambule tunyimye ku ne hajati ali eno mufumbiro muganda wange kino kuna kimu subscribinga tuli mu Dubai nagambe nti gwali ye Uganda ngowulira kikuluma nnyo okubeera Dubai nawe funa ka ticket ojje Dubai nenga bye naye bitugamba nti ebiera mu Dubai bisigala mu Dubai naye nga wano ntuse mufumbiro gye bategekera oluwombo Dubai ensonga lwaki bagita Mpombo African Restaurant Dubai Deira twayize ebibuga Deira ndoza Deira kati abanga ntinda structure wetero nakolwa lero bana je baleko nyabo emulumu kitambula kitya lero nsazeewo nzire ddala mu ffumbiro bangambye emmere sibuko emmere etandikira eno kati wentandikidde nakolwa lero hajat assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh hajat wale kunyirira alhamdulillah numanye ekindese wano nakolwa lero bwe tubeera Uganda gamba halwa hajat abeera ku Mpombo African Restaurant e Dubai yasinga otegeka kamera akasufu obulamu buli butya hajat obulamu bulungi alhamdulillah se mugamba mpulire nga ndi waka should I feel at home oli waka mashaallah buli kimu ekiri kuba tufumba by'abana Uganda byokka obulamu buli butya kitambula kitya alhamdulillah okungojjeeko nti obulamu obwa bulijjo emirimu kitambula kitya emirimu mirungi nebaza Allah wakitiibwa bana Uganda emmere yaffe bagyejumbidde bajiri alhamdulillah okutwalira mu la business nga bazitambula embere ne mugalo badde gutambula gwesibye biki yo business etambula etyo fa business etambula bulungi nebaza Allah awo wenyini hajati oyingira dye Dubai Dubai nayingira kati mazemu emyaka 5 nayingira 2017 nayingira Dubai wayingira Dubai 2017 no ingire Dubai uje Dubai oze kukola mulimu naje Dubai nganze kunonya mirimu kati we naje Dubai nenja nenonya mirimu na mala weeks ngabbi nefuna omulimu nenyingira company nentwala Abu Dhabi yes Abu Dhabi no genda onotandikira mulimu ki natandikira mulimu gwali gwa laundry nkola mu laundry laundry mutategera koza ngoye soza ngoye nalinga nkola mu laundry nga ndisivinga engoye yes zali za doctor nali nkola mu ddwaliro eddene mu Abu Dhabi balita Sheikh Khalifa Hospital kati nga nkola mu laundry yabwe nga ndisivinga uniform za doctors nga nkola nga balansinga n'ebitabo monthly reports the end of the month nga byenkolamu awo Abu Dhabi emyaka omala mbanga chao nga oli mulimu ogwo ogwa laundry kati kansembere ddala bwaneno omalawo banga chao Abu Dhabi namalayo emyaka jange 2 ne malako contract emyaka 2 no malako contract no emyaka bwejagwa kwati kati kyechaddako emyaka jagwa sali nga contract yadde bali bachanjagala nsigale mu company naye na cancelling ane mbagamba nkoye emyaka 2 janye jiweddeko njagala kufuna mulimu mulala nga katuka mbuwala bwe mbere yali etya embera yali nungi sasa ngambuze because natukira wa sister wange yali andese bamutanga Sophie yali nga asula sharu janga avuga taxi
ng'avuga taxi. Kati nafuna chance nti nali mu wawe ng'apangisa kati ng'apangisa room ye kati ngansula naye. Ng'osula naye waka. Ng'ampa buli kimu. Nga wakatuuka wano. Nga nakatuuka. N'osooka obeera mulamu bulungi awo. Yes. Ng'olamu bulungi awo nga tonaagenda kukola. Bwali bulungi nti because sister nge yampanga bwe kye nali neetaaga. Nga keya y'amaanyi nga wakatuuka kati embeera gye watuukiramu teyakutiisa mu bawalabu mwe bagamba nti abalabu bw'otuuka mu bawalabu kiba kiwedde. Teyankisa kuba saanoonya na mulimu. Wajja n'ofuna omulimu. Sister enangamba tugenda gugula buguzi. Just twateekayo sereti miliyoni 2 ne tusasula omulimu ne ngenda. Nsooka onnyonnyolemu ekintu ky'ogula emirimu. Bagamba abantu bagula emirimu eno mu nsi z'Abawarabu oba mu nsi z'ebweru. Ogula otya omulimu? Guba ku dduuka onaga nti kati bwe guli? Ku dduuka naye wabeera balina connections mu companies ez'enjawulo. Yes. Kati oli waba ne connection ezo asobola okugamba nti company bweti beetaaga abaana. Naye ojja kumpayo ka commission kange. Kati nange bwatu bwe yatugamba nensasula commission wa 12,000 Uganda ze miliyoni 2. Nemba ngafuna omulimu ogwo. 12,000 eza diramu? Yes. Twategedde diramu wano bw'otuuka wano diramu oga nti 10 kya diramu obeera mitwalo 10. Omwana bw'akiikwanga bw'ati. Sooka n'ekiteke ne nga kati 10 lyange liyingidde. Okusoomoozebwa ki kwe wasanga mu kaseera ako nga oyingidde mu Buwarabu, embeera tomanyidde, embeera bya bulamu biki? Nali natambulako mu nsi endala. Nali manyidde Abawarabu nga sibati. Ng'ovudde mu nsi ki olwo? Nali nkozeeko bagiyita Muscat. Nali nkola Muscat. Oman. Oman. Awo ng'oli mu kiyumba? Nakolako omwami gwe nali nkola alina restaurant. Baali bantute kufumba mmere. Kufumba baleera bajja kuba chef. Ekitegeeza omulimu gw'okufumba oguluddemu. Era nakolanga omwami yalina restaurant boosi wange. Kati nga tufumba nnyo emikolo mu by'Abawalabu nga tufumba emmere y'Abawalabu. Kati nga tufumba emikolo naye nga bwe nzira n'ewuwe nzirayo ne mbayambako n'enkola emirimu egy'awaka. No, kitegeeza nti omulimu gw'okufumba guno nga tonaakujja ne wano mu Mpombo restaurant already wali ofumbyeko ku restaurant. Waliwo omukyala yantwala n'angamba nga ngambi baagala mufumbi amanyi okufumba. Ova Uganda ng'oli mufumbi? Kuva Uganda mmanyi okufumba. Wali ofumba mu restaurant oba wali ofumba y'awaka? Nafumbanga ng'abantu ewaka kati ng'ewaffe tulina emikolo basitange banjula nze nafumbanga emikolo gy'abasisita bange. Abayisiraamu? Nga banjula balina emikolo. Nekirala nafumbanga nnyo emmere ya Ramadhan okusiibula abantu mu maka gange then nga tuwa abantu tubasiibula mu kisiibo. Kati nga nze neefumbira. Olwo tumaliriza contract ya myaka 2 Abu Dhabi, ki kyaddako? Namalako contract ya Abu Dhabi. Mu kusooka we nayingira Abu Dhabi nafuna okusomozebwa kungi because nali missing a sister wange. Ate nsinkanye y'Abannayuganda abalala. Nekyampaliriza n'eŋŋuma. Nengamba kasansanzeyo bano netandika obulamu nga ngumira ku bo nenkola. Ekirungi nti omulimu gwe nafuna gwali mulungi. Kati omalize emyaka 2 nga giweddeko? Nakomawo Dubai. Okomawo Dubai? Nensaba kampani mbaganze nsaba kuddayo Dubai. Ogenda okuresigninga ku buli ngoma zofuna eno gwe Dubai? Nali sinagufuna. Ojja Dubai? Yes. Otandika okunoonya omulimu mulala? Nentandika okunoonyeza Dubai. Kolo Dubai ofuna mulimu kyawo? Nafuna omulimu gwali gwa shipping. Nakola mu shipping company. Antika bintu. Tumbitika ku air then nabola abana bafa abamaliyazi kago biki abashipping. Nakolanga mu kago. Bagiyitanga freight rich. N'okolawo ebbanga ki? Nenkolawo ebbanga lye nakolawo. Baali bakyanjagala naye nalizayininga nengamba nti maze okukola mu kago. Ngolede nali nfunye wano nga nali nfunye omulimu awalala nga banjagala kumpa bwa chef. Nkolo bwa chef. Ngate baali bampa salary mungi nga asinga mu shipping company. Ye nali nkolamu. Mu biseera ebyo wali omaze osisinkana Seeka? Seeka nali namusinkana nenga mukwano gwange. Mukwano gwange jasinga bya mukwano ntunakubaako emutuuka. Nga mukwano gwange. Omukwano kati ogutuuka ogutya okula? Seeka namusinkana mu restaurant gyakolangamu yali manager. Kati bwe yali nga ye manager nga ate restaurant eyo baali tebalina mufumbi. Kati engeri gye nali ndabika nga takkiza nsobola okukola obwa chef nga tamanyi nti mbimanyi. Ng'alaba omukyala anyirira alabika obulungi hajja tyayambala bulungi ono tasobola kufumba mmere. Wali sireeya? Lindako wali bano let me call you back. No. Kankubireko. Naye ennyambala nga yali ya busiraamu ngera mu ndaba. Naye nga nalina life yange nga nkola mu kago juga nali nkola mu kampani ya kago empa emirembe. Kati nga ntikka bintu byange ne mbitika wansi nga tutika wansi ne waggulu.
kati nafunanga obudde obwange nganze omukyalo obwefaako okwerabira biki bwe bitu kati nga bwakusanga alaba nga tosobola kukola mulimu gwa chef naye nga muli agamba mutandikise wa omwami oyo abaali bananyiri restaurant eyo be bakechemu omwami omu wa kechemu aseeka mumanyi ono mumanyi omusajja omutonotono bwati oyo alina ne faamu eyo ekapeeke eyo mumanyi oyo mukulu wa kechemu nampita ne bagamba nsobola okufumba nalinze traininga mufumbi waabwe gwe bali balese naye omufumbi n'abanga yali niwe mu training nga tabikwata kati ne bansaba mbafumbire salary gwe bampa yali mungi n'osigala wano ne ngamba kansigale mu restaurant eyo gye nali nkolamu ng'oloseka naye ali wano seka yali akola ku Lunzi restaurant bagiyitanga Luwombo restaurant Luwombo yes yali ey'omwami oyo kati nawe mwesanga nga ye manager seka yali manager gwe ng'oli chef nze nga ndi chef kati awo ndi mukulaba manager ne chef nga just beebuuzaako nali already mmaze okufuna nga seeka nga twamala dde okwesinkana nga mukwano gwange just nga tuli bafumbo nga tetwagalana nga temwagalana naye nga tuli bamukwano muli bamukwano just musanga mbongaako kiryoke ngende muvuze omyaka awo mukozeyo bbanga kyawo ebbanga ne litambula then corona we yajjira restaurant eyo ne baggalawo twagira mu covid waddala yes ne balookinga down buli kimu kyesibye hoteli zigaddewo maduuka maggale teri kutambula bizinesi zigaddewo kati olwo mutandikirawo nga babagaddewo baatuggala buli omu nadda mu loomu ye nadda mu nnyumba mwe yali abeera neyeggalira ne tubeerawo twali tusevinze akasente nga musobola okulya ku ssente buli omu ze yali alina nga mwinamu ku ttooke yadde omugalo guzze ettooke weeriri nga seeka olwo omukubirakwirako sekanga mukubirakwirako nomubuuzaako waayo kiri kitya kwembasa eyo wekiri so muganda wange emboozi gye tunumya gwatulaba ku Celebrity Track Extra UG emboozi ya Hajat manyi obulamu ebiseera bisinga mba mwagala kukola interviews nga musanga omuntu ate tusooke tutuule mu ntebe twetegeke naye omuntu omusanga mu freestyle munyumye emboozi egwa makerenda nini Hajat y'omu ku bakyala kati abatwala Mpombo African Restaurant okutwalira wamu naye bw'omusanga mu fumbi tokyakkiriza nti is among the bosses oba ye omukyala omu akubali awaggulu omukyala ali down to earth bwekuba kubega mmere agibega bwekuba kusiika chips omusanga ali mu kusiika mu ffumbiro naye osanga omwana leka nsooke omujagala gusooka ompeera abaana bawala akadivise kano omwana omuwala bizinesi nga zino gyeziri ate nga zisasula ssente ate nga asobola ogikola lwaki tebaagala kukola nga alina opportunity bweti ye lwaki banyoomanya emirimu bwegiti nti ekiri ku bannayuganda tunyooma emirimu oba abantu abannayuganda tunyooma ate kitali kirungi kuba bw'onyooma omulimu oyinza obutatuuka ku kirungi ekyo oyinza okula noga sisobola kukola mu kiyungu oba sobola kukola bwa waitress notamanya nti osobola otutandikira ku waitress ate mu maaso n'ofuna omulimu nganze bwe natandikira wansi essaawa zino nga mba nga neekozesa obuzibu bwa kunyooma mirimu na butaagala kukola bannayuganda tetwagala kukola bwe buzibu bwe tulina ate wotuuka ku baana nga ze Dubai naafuna oli n'amukwana n'amuwa akatanda neyeebaka ebyomulimu ng'abyerabira kasita afuna weyeebaka naafuna weyekubisa ekifaananyi ekirungi we in Dubai we are slaying okitegeera ndowooza bubaka mubuwulidde Hajat mukyala mukulu bagamba ebigambo ng'ebyo gwe nolowooza oze mu Dubai kusireyinga wano waliwo abaana ab'obuwala bato nnyo naye nga bawala bakozi nnyo kuba yo nazze kuno baŋŋamba waayi tukuweeyo kaki tukuweeyo ku bijanjalo tukuwe ku chips eziriko ebinyeebwa kwegamba buli kimu weekiriwo kyoyagala kye bakuwa Hajat olwo mutandise okukola lockdown ezze bagaddewo buli kimu bakigaddewo mutandikira wawulo kati obwongo butandika kubala butya twatandika nga nali nkyakola ebiseera ebyo nga ne mu shipping nga nkyatika ebintu nga bwe nfunayo byentise mbiteekayo ku kago kuba nayina nga omwami gwe natikiranga emmotoka zalinga nyingi nga then nyina ozishipinga ne zigenda e Kampala yadde twali mu lockdown naye engeri seeka gyayinanga emmotoka ye kuba gyalina emmotoka ye yanvuga nga nesobola nga otwala emmotoka ezo kiri yali nzijjeyo gye nali nga nziguze then nzitike zigende Uganda kati awo mukyali mu shipping ate kati bizinesi ziddamu zitya okukola nti ate mukwesanga kati esawo mulimu restaurant seeka yaleeta ekirowoozo nga tanaleeta kirowoozo ekyo twali tumaze okusalawo nga twasalawo ne twagalana
Wabamala okutuwoowa. Lindako. Olwo tuli mu lockdown. Embeera we yajira kati akana kaseera ke mwafuna mu lockdown yako emboozi yayongera okulanda nnyo. Twali ba mukwano already. Nga muludde. Kati mu lockdown ne bawoowa. Ne tusalawo ffenna buli omu yali ayagala munne. Atwesiima. Ne tusalawo tube nga batuwoowa. Lava enyuma Hajati. Yali mazola nga afunye omwami omutuufu ebbanga lyali ddene. Ng'omaze okustadinga naga nti maze omuστadinga. Ebbanga lyali ddene nga nkoye life okubanga ndi singo nga nnoonya omusajja okoye bwa singo. Hajati nanyumyanga naawe wagera olaba obwa singo bw'obukoye ate saagala bwenzi kati nga njagala nfuna omusajja wa kufumbirwa kusetolinga saanoonya musajja wa kwagalako kusetolinga nanoonya mwami wa kufumbira Mukama n'akuyamba gwe nasabanga Allah era Allah gwe yampa n'amukuwa yoyo gwe ne Seeka muli butoola alhamdulillah ne babawoowa sitoma wangi batuwoowera ne Dubai emikolo ne gibeerawo emikolo gyaliko baani nga saaliko wali Uganda tetwasalawo nfuuka Hajati adda buli muntu yenna bannaye wandibadde owulira ku mboozi eno kuba kati mu kaseera kano ng'oli mu Dubai muno osanga omwana ow'obuwala ng'alina nga ye ekyalowoozaako kiri kimu bwe mufuna ne tubeera wamu nze kalika ne bwembeera naye wiikisi zenga 3 nze simwinaako obuzibu kasita kisajja kyange kiba kiyinfaako nekikola bwe kiti ennaku zange 3 manyi balina bufumbo bwa contract wiikisi 3 obwekiyaayo obwo nze nkutadde kimu ate osanga kimu oyo kimu butodde no yali ku kamera omumanyi ate alina emikolo egijja mu maaso oba yafuna ati omukyala mwanange ayagala mwana muwala mwana oyo kimu swaga naye Hajati mutandise ne Seeka kati olwo mukomyawo mutandika ekiteeso ng'agamba nti Hajati gwe chefu era gwe abadde chefu naffe tusobola okutandika restaurant eyaffe koze era kisoboka then ne tutula ku meeza ne tukyogerako ne munnaffe Sheikh Kasim ne tuwulira ddala ne tukyogerako ne tulaba nga kijja tukolera bizinesi netutandikawo mpola mpola okufumba nga tulina omukyala bamuyitanga mukyala Zainabu paka nakati mukyalina omukyala Zainabu yali yono Hajati mami wange jebale ola buli mungi nkyali wano ne Hajati alina byanyumizaamuko ng'ali mu kumpa gye nvudde wa Mpombo African Restaurant nga tuli naye ensonga lwaki tuli wano obulamu bulungi akamera abantu balya nali e London ajanoonye ku Mpombo African Restaurant wangi ali mu America kansembera wano sound bakufune bulungi ali mu America atukira ku Mpombo African Restaurant ajinoweza na ku Google omuntu batekamu mu Google Mpombo African Restaurant e Dubai Hotel Deira Naif yes abatuse kuona kati Naif kibanga bono ogamba Deira kireka banda e Uganda yes wala buli Sweden na Denmark fetuli sano bana Uganda banaffa babeera mwezi ensine weewunya n'okwewunya omwezi tekugwa kwa tufunye more than 10 oba 20 alye wano n'amala okuyadayo bwagenda nabuza walidde wanalidde ku Mpombo African Restaurant bannange bali bafumba yanalidde ku luwombo Seegoma nakudda Hajati gwanyumiza olakwa osanze empombo twali zigenda kujja naye twafunyemuko obuzibuzibu wandiridde ku luwombo ne wandibadde e Kampala nodde ota luwombo lwaffe omuntu bwajja e Dubai ng'avudde Kampala ng'ayagala kulya ku mmere yemu neye Uganda ajjewa ku Mpombo African Restaurant abala bali kubyabo balagirire street zo bazite batya mayizi ambuzabuziza dde eno tuli ku Naif Deira street kuchikanwa botuka kuchikanwa okwata wotuka kusabuka kuchikanwa no gye bagamba nti bafumba obuji bwa Uganda hawo nyene kati wotuka wotu kuchikanula olime boti no hotel bojira mu tree hotel no yingira ku reception no linya madala era olonengera omuntu ng'ayambuka amadala kujja kulya luwombo nkutidde bonna Hajati n'abayindi no abazungu tubasanze bagenze mukwano wangi tuliisa wana abazungu kyogamba nti omuyindi ali ennyo kamulali ayagala nnyo oluwombo kugambye n'alyo yona n'alukoma ne tutya n'okutya wangi mama nonaga n'aluyiza n'agamba wow so nice gwaŋŋamba
nkugambye osanze abazungu bavuddewo oluddewo okutuuka Hajjati bannaye osubiddwa Hajjati nze olienzisa olaba n'omuzungu yenyumiriza mu mmere yaffe osanze otya Hajjati ebbanga lyemukoze wamu oyo aba muganda wange aba muwala wange wabeerawo misunderstanding naye ffe byaffe buli omu yatuvaako I know buli omu yakola ki tuyinza nga twagade ne tuyomba buli omu nasirikirira munne nze nandisirikira naye ate tasirika kuba kiba kimulumiriza agamba amiza yanyigidde era oliawo omanyi aneekwanyakwanya nnyo asigana madazi ne Donald abeera ng'akwekwanya ng'asula akagambo nkutidde mamiza yakandazi kaako ati olwo wanyiiza nogayi munanga njigiriza amanyi tubekingirako obuntu ako kalieko olwo neegulako nkomera mu mukwano gwangamba anyumiza gwe yako kale Hajjati emboozi tebankadde atujja kuba twongererako mpolampola kansooke malirize ne Hajjati ono kati nsooke neegatte wano tube nga tukiwunzika mpolampola Hajjati olwo mutandise Mpombo African Restaurant bakasitoma bavaawa mu kaseera twakava mu mugalo bakasitoma batandika mpolampola twatandikidde wansi we twali tupangisa loomu waliwo olumu gyetwasooka okupangisizamu gye twasooka okukoleramu yali y'abaana be twali tukola nabo ebiseera biri mu luwombe enkadde mwe twatandikira okufumba mpolampola ng'abantu baali batubayitayita ne bajja mpolampola nga omanyi nti baali mikwano gyaffe batumanyi kati Allah bwe yatusaasirira ne tufuna luumu endala ne tupangisa luumu endala enneneko nga ziri luumu zibbiri era tukyali ngotemuna bakujja wano waggulu yes then ne tuteekamu entebe zaffe leather buli kimu ekirungi ne tutandika ng'oyita abantu mpolampola twazze wano tuli wano biki bambi alhamdulillah nebaza bakasitoma abaffe ab'e Dubai batubeereddewo nnyo 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 simanyi kyensobola kubawa okuggyako Allah yasobola okubasasula ne tutandika nabo ne baliira mu kabed space mu gundi mu baliranga mu bed space kale katugiyite bwe bati kuba teyali gundi nnene yali just nti rooms bbiri nga nnene naye nga wali nsiwe wasana restaurant ng'essaawa zino bwe tuli olwo nga mufumbirawa twafumbiranga wako awo wenyini gwe mugamba musavingira emmere savingira tufumbira nga olumu tufumbirako awalala ewaffe ne tugireeta ne mugireeta paka lwe mwatuuka wano paka twatuuka wano kuba nafumbiranga ewange olumu mamizayi n'afumbira awo ne tuleeta abantu ne balya obulamu ne butambula weewaawo okutwalira wamu Hajjati embeera mugisanze mutya wano emirimu gyo gitambula gitya wano bakasitoma kitwalira wamu twali tuli awo munanyini kizimbe ng'atuyita ng'atugamba munaasobola ntujja kusobola ng'atuwa ekizimbe ng'atubuulira sente tulina okusasula mpitirivu e Kampala ogulako poloti n'ozimba nako zitusasula omwezi atugamba tujja kusobola Allah yasaasira atubeereddewo yekka ali omu Allah yatutonda yatubeereddewo mu mbeera yonna ebyo byonna obikoze ng'oli wamu ne Seeka Hassan ndi wamu ne Seeka Hassan oyinza mwebaza otya nga tuli mu kamera awo omwami Hassan omwami Haji Hassan kuba mwami yakola ijja yes mwebaza nnyo nyina kufukamira tufukamire katufukamire ajja tulingizaayo wansi eno tufukamire nze kankwegatekwa neebaza omwami wange Haji Hassan Segawa yeebale nnyo byonna byankoledde oba yeebale nnyo okubeera mu mbeera yonna gye tuyiseemu n'okuba essaawa zino we tutuuse saba Allah ekitiibwa amusasule mu biseera weewaawo Mpombo African Restaurant eri wano mu Dubai okutwalira wamu muganda wange gwali ng'ova Uganda ng'ova mu nsi ez'enjawulo jangu wano e Dubai balagirire ba address tubawe address tumalirize tugende tulabe nti ensonga zino tuzikwasaganya mpolampola naye address yaffe tuli Naifu near police Naifu yes oba opposite Naifu market naye nga tusangibwa ku kizimbe bakiyita Montreal Hotel yes kale weewaawo olina obubaka bw'osembyayo tubeeko bwe tutumirako obubaka bw'ensembyayo nti nsembyayo omwami wange Haji Hassan Segawa nezaako mukama wange oba mukulu munnange ffenna kuba tuli ba director Sheikh Kasim naye abaddewo nnyo tulwanye ffenna yes tulwanye mu mbeera yonna nezaako tutumira bakasitoma abaffe bonna ab'omuddeira simanyi kyakubawa bannange saba Allah ekitiibwa abasasule mu musera mu byonna batubeereddewo nnyo be batubeezezzaawo bali emmere kyankya kyaggulo kyamisana buli lunaku mande to mande bannange batubeereddeko n'abava e Uganda abasuubuzi bakoze kyamaanyi bava eri olutuuka ku airport basibira ku Mpombo simanyi kyakubawa buli omu waali
saballa musasule musera nenga banne batuberedde wonyo naffe twasazeewo tujje wano nammwe mwebale kujja banne tusiimye nnyo mwebale tukyalira nze kamba nyumbize nga nakatuuka wano Hajjati yampa kasimayo nenga Hajjati yantegedde atya nangamba gwe nkumanyi nakulaba nenga emboozi esooka ogirekera awo era wenjagalira olunaku olwaleero mbasiibule emboozi tebankadde naye kansembyeyo omukyala mukyala Zainab si yasembyeyo naye omukyala oyo Zainab yabeerawo ku lwange mukyala Zainab oba simulekulira nnyo okuva emabega 2015 omulala ali asembayo Hajjati omulala asembayo ntumidde famire yange yonna mbaagala nnyo weewaawo mu Carnet Global Services bakutegeeza muganda wange oyagala kukola emirimu e Dubai emirimu nga gino ng'olw'abaana bakola mu ffumbiro lino bachefu basikaali ba security guards ba helpers mu maduuka g'enjawulo banoonyeeko mu Carnet Global Services enamba eri wansi awo mu kabokisi awo gy'olengera bajja kuleeta e Dubai emirimu bagifuna Dubai era muganda wange tuwesiga kampani ndala yonna mu Carnet Global Service ku kamera mbaddeko ne Kimuswaga Buto Dene omusajja webuto omusajja w'amaanyi ennyo omusajja agenda tukolera omukolo ogw'amaanyi tunuza eno kamera onyiganyiga ki so yeyo muganda wange naye nga mu Carnet ne Kimuswaga Buto Dene be bakitaddemu ensimbi olunaku olw'eero nga bakimansidde okubanga tuli mu Dubai tumira mutumire bannange Saala mwagala nnyo yono ndudde ne Saala bukyatandika Luwombo Saala yoyo Saala wuyo Saala abadde mukozi nnyo simanyi kyakumuwa bannange bana kansanyukira nnyo nga nakajjaka omanyize Immaculate bonna mbaagala nnyo babadde baana Immaculate yono yes jangu Immaculate obwana obukyalina businkana bwafuuka bwa Luganda bwafuuka bwana bwange imeweereza ni message ku WhatsApp abasajja ba Uganda babbi tebakubimbalimba n'ekirala ku Mpombo restaurant tukola tufumba cake ennungi ez'abaana Uganda kale bana kyemukola subscribing emboozi ya Hajja tegwayo wano wempunzikidde tukyatambula mpola mu Dubai tukyabaleetera abantu Uganda benjawula mu Dubai abawangalira muno mbere bulungi mweraba Kimuswaga ku kamera yakikwasaganyija ate akimansidde n'atunuza wansi mu ngatto nga twagenza okukebera nga yene ina okutambula e Dubai etambule mu Jumeira Deira paka wano kireka ntinda stretcher Uganda all over match ndi Lwafu straight out dangala kamwocha mbere bulungi mweraba